gira yali mbuta tagenda tafuluma bulungi okubeera nga bamusalawa nga bamukoleza operations ez'okumukumu ate gw'obadde okimanya Adija nti ku kyeyo kale nge Dubai gye tumanyi bagikolawa mu anasi nga we basala ate lwaki mbere nga abalina kusala eno mu lubuto ne balaba ekikuluma mu emirundi egi repeatedly 3 times eno emabega you can imagine ebyo babirongosa basiyazi kati nze sitegedde nawe oba yayulika bubi nga bali mu mutungayo simanyi sijja kulimba naye kyemanyi mbu bamukola repeatedly same area nga bakola operation kati nengamba kijja kitya same area bakola operation 3 times kisoboka naye nga bakiwadde obudde oba yatana n'avunda akabina nenga atana atya otana atala abasiyazi we batana ne bavunda akabina olaba omukyala azadde oba teweerabiridde bulungi nga bakubye wuzi osobola okutana n'oba bubi nnyo kati ngambe mwalimu operation gye tebagikola bulungi ngambe oba yagenda otuukayo nga ali worse, the condition is worse very much naddala omutwe ogwo omutwe oyinza otuukayo eri gwe ngolooza buli kimu waliwo abaana mbusebo nawulyako propaganda nti waliwo abaana abasaba emirimu nga yalina obulwadde bwe bwayagala ojjanjaba n'agenda n'afuna omulimu n'afuna insurance n'agenda ne bamukolako n'akansoli n'amala probation ye n'akansoli nga n'addayo Uganda ng'eno bamugamba nti buno obulwadde bwa miliyoni ngaaga nti simanyi mutujukire obwoba walwala omutwe ng'olinamu obuzibu mu brain kebabikebera ebyo ng'ogenda kampani tezibikola ki anything ekiri ku mutwe maaso bica weebale nnyo anything nga kiri eno waggulu it doesn't come yes kati abasinga yaava wano ng'amanyi kati engeri gye bansaba miliyoni 3 wano bwe nteekamu miliyoni 4 okitegedde eyo propaganda nfu nnyo ojja tuukayo eri batemeko ze balina otutemako simanyi consultancy simanyi biki okolera obwereere bakugambe nti tukujjanjabye miliyoni 4 emitwalo 4 ejaddiramu okole emyaka 4 naye ojja wona okuwona oyinza owona Katonda baba kuwanzeeko eddusu oyinza okuwona naye ojja kukolera kampani so Hadija gayi bamutuusa mu ddwaliro nga bagamba no tomorrow operation nga bakola appointment tomorrow operation nga baagala eno case nga tebafuddeeko bya counseling bino ebirala because for them they are after business amalwaliro mangi kimanyi mu UAE buli wolaga ebigere bitano simanyi kakalwaliro bigere bimeka simanyi pharmacy biki simanyi biki amalwaliro it's a business actually medicine is business in UAE kati gorufuna case wait baba agala sente they want money operation is a must sometimes tulina okubeera principle bw'oba ogenze mu ddwaliro manya kyoyagala osegeera ogenze omutwe gukuluma baagala kujjako musaayi nze nayombako mu ddwaliro ngenze omutwe gunnuma am feeling njagala bampeeka Jessica prescription ngende wali nkole ki bulungi nga kye baagala Abannayuganda bagezaako mu buli omanyi lutukozi yali ki nga bamugamba nti omwana gwayina oyo si wuwe kyekyasooka ekyokubiri omugenzi bamugamba omwana mbusi wuwe jukira amaze ebbanga amulabirira gwakolerera ne famire ye nga bamugamba ate nga tagenda mu vacation sente azisindika buli lunaku nga bamugamba omwana si wuwe eyo kikyasooka mbu bamusabasaba nnyo sente ne bwagezaako bagamba buli omu amanyi yaba mbukati mbu famire kiri bwe kiti ye bwafuna sente aweereza mukazi gwe na famire ye bali n'abawako katono kati nga waliwo competition between omukazi n'omwana ne famire y'oli maama we ne baganda be sente zonna kirabika omukazi yamuloga sente zonna aziwa bali ffe tetufuna fa tuweereza mitwalo 10 naye n'aba family bakisussa ositegeera awo wa family wakusoberera n'ogamba bannaye byonna bisoboka omukazi asobola okuloga naye n'aba family bakisussa nabo bakisussa naye nze ndaba nze aba family be babi nze nenyeza aba family kubanga tosobola kunteeka ku pressure nga nina ze nkuwaayo nga ye gaye agamba kale mbawa lwaki bampimira lwaki bandowooleza bali mbawa sente nnyingi bano nange ngamba wa nga aba family abawa osegeera abafamile betaaga bategere sente mmeka abantu abakolera mu Dubai Abu Dhabi alaini ze babasasula lwaki bakakane
Nerwa Katulanjulire Aljami Tours and Travel abazanjira okuzimbe kya muganzirwaza level yokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako Tours and Travel companies okufunira bakasoma baazo visas ez'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel bazanjira okuzimbe kya muganzirwaza level yokubiri room number SW3 oba bafune ku ssimu 0754274993 oba plus 9755454778 ate ziline ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ndine Derek Phones onako ralero wetuli okumati no tukutwalamu mu mbozi y'abankuba kyeyo mwebale kutulamu bale kusubscribinga sagala werabire nti Aljami Tours and Travels betaaga abana abalenzi kumpi abana nga 1000 bagende bakole abagala okola mu construction mu cleaning mugende mwewandisaawo ku muganzirwaza duka misinde saagala olwewo abali mu taxi ng'okooye bikukaluubirira wava mu kyalo ebintu bizibumu genda yoyogereko nabo bayinza okutwala oba oliawo ne muteesa esinga okubeera ennungi n'ogenda ne weekolera okwewandiisa kugenda mu maaso okuva kaakati babalinze awo ku muganzirwaza level 2 mubakubireko ku ssimu. Mwebale kutulaba bannaye mwebale kusubscribinga ebigenda maaso mu UAE no bingi oli otyabuza ku bantu bro bulungi abatulaba amanya bampita Derek kati some of you are getting used with me. Yes. Celebrity choka serebo ndi serebo kati mbalamusiza mwenna mwebale emirimu abali ku kyeya abali Uganda mwebale kuwera twagala otulaga love kusubscribinga bukomentinga comments ezo tuba tuziraba so kyemukola kyamaanyi era mbabuuzizaako. That is amazing. Ogamba otya de bulungi lero toyinayo kalango lero sinayo kalango tebakuwadde mafuta oli kasita omutera yakalango takuwa balance ze yansobedde takuwa balance obalabye webatyo naye regardless we move yes. Abana kuwa balance inshallah tujabateka wano jabaza so banaye nganange mumwe ku bulango platform yagifune mwaleme kutambula eyo ngagamba ndi serebu ngatetefunamu kiba tekigwa ate kigwa oli otya de bulungi nawuliddeko omwana yafuddawo mu Abu Dhabi yegwa obimanyiko yafudde ki ntegeera bulungi kati mbadde nkyakugamba wali nti kamba weeyo ka introduction bw'oba ogenze ku kyeyo jukira ebiseera ebisinga ensi gye tubeeramu Hadija ova wano buli omu alowooza ku kyeyo nze ŋŋamba abeera ne aims tusobola kuba aimless gwe noganze kangende ku kyeyo aimlessle no ebiseera ebisinga 95% obeera ne aims oba babita ebirubi goals kale so oba n'ebiruubirirwabyo gwe byoyagala ng'omuntu okitegeera so bw'ova olwo n'ogenda all eyes ebiseera ebisinga amaaso gonna abafamire emikwano abakumanyi biki gabeera ku gwe batunuulidde gwe gwakoze eki gwagenze wabweru so naawe ogenza olowooza okutambula okuflyinga to look for a job oba to look for greener pastures naawe obeera ne aims ng'omuntu kati oyo guy nze mumanyi mukwano gwange yali mukwano gwange era abakimanyi bojja balabanga bakomentinga nja kulaga n'ekifaananyi nze naye so it was my friend not so friend but we were talking ebiseera nga ndi awo mu Abu Dhabi nali mumanyi kati I was so sad okulaba leero ekiro okulaba ka video nga bamuposte bagamba ono afudde yono omwami gwe bagambye mbu yayise omuntu acommunicating eri family ye yayise ne bamusala yoyo omwami ne bamusala kabina tewakalabye ka video okumusala kabina ne bamukola operation ka video yabadde ayambadde akagoye k'abalwadde akabbulu akabbulu nga waliwo omuwala mweru si mweru nnyo naye babadde firuta nga waliwo amwogerezaawo mukulumu nga waliwo omuwala ali mu record nawandika nagamba nti ono omwami ampise asobola okuweereza obubaka eri famire ye yo katate si yoyo
yoyo nedda abafamire be bamusindise agenda alaba omulwadde waabwe abafamire be bamusindise abali e Uganda ne bamuweereza message mu inbox ku TikTok ne bamugamba agenda olaba omulwadde waffe ali ku Cleveland Clinic Abu Dhabi ne bamuwadde direction n'agendayo kwe kumugamba nti siibula nti babuuzeeko buuza ku mwana wo basiibule biki nedda yabadamu yamugamba mu kavidiyo ako nti babuuzeeko you say hi to them nasooka naganaganja balaba namugamba omisinga kikoye kuli amatooke bwe bityo okay kavidiyo ako keŋŋamba mbu ayagala amatooke na binyeebwa ono namudamu namugamba oyagala katogo oba ebinyeebwa ebyenva nagamba kyonna kasitali baki kasitali batooke gayi yanumye nnyo oyo gayi kale gayi omulungi bannaye kakati ekyamuse depression tewali kirala depression abadde depressed ng'ayita mu bintu bingi depression ye yamuse tewali kirala kati nga bagamba depression emuteetya biki nze nakubye essimu nina mukwano gwange yampadde information nakubye essimu naŋŋamba depression yemuse baali awo n'afentinga ezo sajjale zonna sajjale mbusimanyi yayinamu obulwadde biki bannaye Adija olabagana amalwaliro ezino ensi nti bw'olwala tukutwale wabweru naye they don't treat everything waliwo ebibalema ekyo njala bakimanye nti si nti buli kimu basobola okukiwonya wabweru waliwo amalwaliro nga they are very big but there are cases they can't handle nga bajja kugamba genda ewamwe bakukoleki bakukoleko n'ekirala Adija kyenjagala okuwabula nga sinakugamba ki ekyamuse okwesiba nnyo ku kintu sometimes too much of anything is always bad okwesiba ku kintu oyo gayi yali sijja musalira musango naye yali wakuva ku kyeyo 2019 kuba betwali twogeddeko naye ngamba 2019 nze nkita naye obakati dyukosaawo obuddaawo mu budde simanyi kyatuukawo nze nali musuubirawa olumu sente zigaana olusikala ebyo betubala tukubikola ki olumu sente zigaana n'ogamba njakola next year njakola next anze nga bwe nali mbagamba nti leero kiganye kangezeeko next year etuuse obudde abaana bo yagala kola bafamire yo obeera mu birowoozo famire yo erina kyekusuubirizaamu kati gayi yali awo n'afentinga mbu yalinamu obulwadde ne bamukebera ne bamugamba no kaadi yo tejja kukola ki mbu according to sources ezisinga tenfunye source entuufu kuba babadde bamukebera be bamutwala ne mu ddwaliro ng'agamba nga yagamba bannaye nina sibibajambajambo appendix wabi ebiki appendix tewasoma gundi kino ekigundi kya science kana akantu akasembe eno kiki ekya science nkimanyi appendix buba buyinja bugenda obuyinja bwamuyingiramu oba bamuyingira wane bamoperatinga kati ate baba muoperatinga mu that process kati kyasowokayo ng'alina okufuna bazite batya colostomy bags ng'afulumira mu lubuto sijja kule yali tagira yali mbuta tagenda wabwe tafuluma bulungi okubeera nga bamusalawa nga bamukoleza operations ez'okumukumu ate gw'obadde okimanyi Adija nti ku kyeyo kale nge Dubai gye tumanyi operation bagikolawa mu anasi nga we basala ate lwaki mbere nga abalina kusala eno mu lubuto ne balaba ekikuluma mu emirundi egi repeatedly 3 times eno emabega you can imagine ebyo babirongoosa basiyazi kati nze sitegedde nawe oba yayulika bubi nga bali mu mutungayo simanyi sijja kulimba naye kyemmanyi mbu bamukola repeatedly same area nga bakola operation kati neŋŋamba kijja kitya same area bakola operation 3 times kisoboka naye nga bakiwadde obudde oba yatana n'avunda akabina nenga atana atya otana tolaba basiyazi we batana ne bavunda akabina olaba omukyala azadde oba teweerabiridde bulungi nga bakubye wuzi osobola okutana n'oba bubi nnyo kati ŋŋambe mwalimu operation tebagikola bulungi ŋŋambe oba yagenda otuukayo nga ali worse the condition is worse kuba ate obuzibu bwabo abasajja kati nga constipation yamuyisa bubi nnyo kuba ono gaye gwe nakubidde essimu ekiro yaŋŋambye mbu bamutwala mu ddwaliro mbu dokita n'abagamba ono gayi chances ez'okuwona ziri 12%. Yali ali bubi nnyo. Mbu yali era mbu bwe batransferinga information ogisindikira family ye ne bagamba banaye mugende kwe kuweereza oyo mwola mugende mulabeko
abo batusibula babagambye 12%, which means tasobola kulinya nyonyi kuddawa Uganda. Ositegeera katumusabire yali kyasobola kutuula ndowooza nga just yebaga mbwakabina katuuka oba ne kabaamu ebituli because of being on bed. Ositegeera mbone kafumuka because of being on bed oba eyo bed eyo jasajjala eyo biki. So I think nze nganze according to my experience kubanza Adija nakolako mu malwaliro part time sales nankola sales oba nakikugambako nakolako mu malwaliro kati nze experience gye nina mu ddwaliro ku muna Uganda kambabulye bannaye abagamba mbu racism ntono waliwo abankubaawo ne bagamba racism tewali abawalabu tebalina buzibu biki engamba mwe kyemuliko temukimanyi the way how they handle an African Adija ekyo kikwata okuva ku nze the way how they handle an African is totally different. Is different ku muyindi oba ku Morocco oba ku Egyptian. Obirabirana ku mulimu. Gwengeri gye bakugamba okukola gwe bibyo kuokola. Ate bakadama tobalaba wane no barala ne babalekayo munju. Okitegeera na kugamba nyo amazzi ago kyo jawona. Ojawona na mwaka biscuit bakadala babera bakaba mbuze ndia biscuit week emu ndide biscuit. You can imagine. Na mwaka biscuit nga brad. Anedda mboli bamumye emmere ayina byakoze ne bamwaka biscuit mbwe yemmereyo for a week you can imagine. So chenjala ugamba bana Uganda banaye bwofuna obulwadde Adija bwobeera ku kyeyo n'ofuna obulwadde ng'owulira bayinza okuba amalwaliro geeri. Any small case for them bagala operation. Any small case oyinza okugenda ng'omutwe gukuluma n'ogamba bannaye omutwe gunuma ne bakeberebya ne bagamba oyina mu kimanyi oyina mu bulwaire ki oyina mu therefore tugenda ku appointment ya operation. Nze nina abaana nga bagenda malwaliro okufuna sick leave just nga ayagala kola absent. Nga just ayagala kukola kulo lunaku agenda ne bamukebera ne bamugana bamugamba ate abo bagala kukola sente bafunayo ekikuluma bagamba wakiri bode account yo teri bulungi at least banoonya mwaka lwadde yadde basinga wakiri oyina mukasenyi mbu appointment ku lwokubiri ogenzeyo nga kusande ku lwokubiri kamba akola be Dr. Samunana Dr. ajja kutwala mu kasenge wagenze dda mu theater nukaba naye katato kye kintu waza mu theater. What is chiche kiri mukuletera nzo genda mu theater abaana abo nze be nali nkola nabo mu company bagenda mu theater bulungi nnyo ne babakola ko operation anze ngana nena wogenda tya mu theater nga toyina nkugambye omwana ne wano Uganda nina ne namba bamuyita Robert yagamba Derek mwana sijja kukola kafuwa mwana bwe kakubuuza nti Robert ali okubaza nali nkola ne Robert ebiseera ebisinga nti kafuwa mwana bwe kakubuuza Derek nti Robert aliwo nti mugamba agenze mu ddwaliro mulwaddemu omutwe gumuluma ayinamu omusujja. Nze nange era yambuuza ne mugamba ayinamu omusujja ngenda okuwulira ebifaananyi. Thank God I'm out of the what? Of the what? Nigamba omusiru. Ninga sikyamulaba wetusula sikyamulaba. Yakugamba nti bamulongoseza yabadde ki? Oba yaŋŋamba mbu baamusanga mbu oba ayina walayi kyogedde kituufu bajja kugamba wano koko nange mugundi mu ddwaliro nga njagala sikirivu bagundi abo baali bazze Dubai baani waliyo engagement ya Kim Nana nga ayina engagement ne mukazi we nga waliwo bannamawulire bazze nga ne Mama Fina naye azze nengamba kati luno lunaku zine ennaku ziniisinga ninofuna sikirivu nagenda mu ddwaliro ne banteekako kanula bulungi nnyo ne bangamba mbu si wumula kimala omusaayi mutono yarumye ddaze kanula kanteka kwa satoli mutuufu satu nze nagenda okugenda ku mukolo nga nina kanula ku mukono bulungi nnyo ojja nakubalira mu 5 hours wegamba tekinde akala si wumula bulungi nkola nnyo I need to rest ate balina akakantu business naye nze nali ndi bulungi nga siina buzibu banaye bwoba tole mulwadde ki ekikutwala mu ddwaliro temugenda kisika bakusala omusaala kadi ate ekirala kanki basomesa Adija omanyi fe we have learned from experience kade eyo gy'otwala nga toli mulwadde ne bakutemako ssente noddayo ng'oyagala kadiyo insurance fe balinga batuwa insurance in form of a card nga ya insurance card anti ebeera insurance card gy'owaayo wali eri mu ddwaliro okukolako anti ziba za kampani wuliriza njagala kubuulira bw'owuliriza eyo kadi gy'otwalayo bajjeko ssente ng'ogamba njagala sikiriivu siri mulwadde ojja kuba wakagitwalayo bwoti bakukola bye bakukola nga toli mulwadde
otuuke after 3 days I've seen like 10 cases otuuke nga toli mulwadde obadde okimanyi nti bw'ovisitinga a hospital ekyo kiyige bw'oba tokimanyi Adija when you visit a hospital mu UAE ne bakukolako you have to take 7 days to come for a different case unless nga ekikukomyawo yeyo case gye bakozeeko naye weba it's a different case bajja kugamba komawo bw'oba wagendayo Tuesday ajja gamba komawo Tuesday saawa bwezi tuze wagenderamu anti watwalayo omutwe ng'oyagala sikirivu kati ekidduka n'okikukutte gw'ojja kulinda paka Tuesday eddako tebasobola kukwatako because ebeera valid after 7 days yes erinako restriction kati mwabasinga ate ekirala sinti buli bulwadde bukavalinga eyo kaadi head naddala omutwe webale nnyo thank you very much naddala omutwe ogwo omutwe oyinza otuukayo eri gwe ngolooza buli kimu waliwo abaana mbusebo nawulyako propaganda nti waliwo abaana abasaba emirimu nga alina obulwadde bwe bw'ayagala ojjanjaba n'agenda n'afuna omulimu n'afuna insurance n'agenda ne bamukolako n'akansoli n'amala probation ye n'akansoli nga n'addayo e Uganda ng'eno baamugamba nti buno obulwadde bwa miliyoni ngaaga nti simanyi mutujukire obwoba walwala omutwe ng'olinamu obuzibu mu brain tebabikebera ebyo ng'ogenda kampani tezibikola ki anything ekiri ku mutwe maaso bica weebale nnyo anything nga kiri eno waggulu it doesn't come yes kati abasinga yaava wano ng'amanyi kati ngeri gye bansaba miliyoni 3 wano bwe nteekamu miliyoni 4 okitegedde eyo propaganda nfu nnyo ojja tuukayo eri batemeko ze balina otutemako simanyi consultancy simanyi biki okolera obwereere bakugambe nti tukujjanjabye miliyoni 4 emitwalo 4 ejaddiramu okole emyaka 4 naye ojja wona okuwona oyinza owona Katonda baba kuwanzeeko eddusu oyinza okuwona naye ojja kukolera kampani ekyo bakimanye so kati mbadde nkujira Adija omwana agenze bamutute mu ddwaliro basanga ina simanyi anxiety simanyi stress simanyi biki okitegeera depression nga kwotadde ne buli obulwadde ate obwo obulwadde bwali minor by that time wabula sajjade ye yabyexaggeratinze it was minor kati nga gaya ina amasimu agamukubirwa constipation bw'aba akuyuzizza you need just antibiotics and painkillers wenyige oddewo kubanga abannayuganda abasinga obungi balina ekizibu kya constipation kyobola abanaye musaakinge ku health mutandika okulya ebintu ebigenda okubayamba nga ki kati omunayuganda nomala omugamba nti funa spinach omumanyi spinach mmanyi mpozi mu Luganda yani asasa kati ate obuuzanze ako spinach bamuyita batya mwerabidde mu Luganda naye abasinga bamwogera bwe bati spinach abasinga bagamba spinach nange local language yange sikimanyi kitegeeza ki spinach ayamba n'ofuna spinach oteekemu cucumber okone entangawuzi oteekemu lemon oteekemu blender okolemu juice onywe tebikusala ebyenda ebyo byonna ayinza okuwulira naye wooyogedde anti era bwe kiranga bwe ndaba asidi kugamba nti nno mulina amasimu naye mugakozesa kulaba lugambo musaakige ku bintu ebigenda okubayamba mu bulamu kyogolaba osanga omukazi ng'alina emyaka mingi nga celebrity naye ng'alina abaana abakulu naye nga toswakiriza nti beebo be baana be abantu baava ku mmere naye wano abantu agenda ku lumbe ne bamuwa essowaani y'omuceere n'alya n'apaakinga azifu talina mmere tafumba wuwe so Hadija gayi bamutuusa mu ddwaliro nga bagamba no tomorrow operation nga bakola appointment tomorrow operation nga baagala eno case nga tebafuddeeko bya counseling bino ebirala because for them they are after business amalwaliro mangi kimanyi mu UAE buli woolaga ebigere bitano simanyi kakalwaliro bigere bimeka simanyi pharmacy biki simanyi biki amalwaliro it's a business actually medicine is business in UAE kati gwolufuna case wait babaagala sente they want money operation is a must sometimes tulina okubeera principle bw'oba ogenze mu ddwaliro manya kyoyagala osegeera ogenze omutwe gukuluma baagala kujjako musaayi nze nayombako mu ddwaliro ngenze omutwe gunnuma I'm feeling njagala bampeeka just prescription ngende wali nkole ki
nfune eddagala mu pharmacy bampandikira omutwe gaba balina okukebera ebirala tosobola genda mu pharmacy era bya mitendera ng'oyagala antibiotics ng'oyagala antibiotics babasinga basaba ki of course prescription naye omutwe we guba gukuluma oyo abeera Panadol, it is free of charge. Omutwe gunnuma ngenze mu ddwaliro muyagamba sit there akawala nga kangamba sit there mba ndi awo nga baagala kunzija koki ne ngamba how is it connected anti omutwe tebaguleeta mu ddwaliro ogwayo kitegeeza bw'oguleeta mu ddwaliro balina okujjako omusaayi balabe bamanyi obuzibu ki baba baashuminga nti wamize Panadol naye n'atakukolako kitegeeza waliwo ekirala ekireetukebere mu musaayi tulabe kati no olowooza twakoma ku musaayi nga baŋŋamba kati jangu bwe ŋŋaana omusaayi nga bagamba kati jangu nga bannyingiza MRI ogimanyi MRI bakimala magnetic ray imaging ekyuma ekyo kye bakuyisa kyoyingira n'obanga ofudde omulambo tolina gendayo na kyuma tolina kukola bakugjamu buli kimu n'ogendayo straight nze omuntu eyeereese ntambula bulungi nenda ku ssimu yange njogera ku WhatsApp ne bannyingiza eri nga mmanyi nja nakufa nali manyi ngenda kufa Adija. So amalwaliro ge Dubai amalwaliro ga UAE guys you have to be vigilant mulina kwebereramu goja kuvala nti omutwe gukuluma bakutwala eri mu operation okirize kuba bakugambye agomugal actually agomugal Saudi Arabia Jordan natubaweereza kubanga ebiri Dubai tebyawukana nze ndaba tebyawukana buli kimu kyekimu ekiri ekata kyekiri Dubai kyekiri e Jordan Bahrain Saudi Arabia Kuwait so banaye abana Uganda abali eyo kati oyo gaye kyamuse nze ngambe ezo ze operation ze bamukozeko esatu yagenda bulungi nga kye baagala abana Uganda bagezako mu bulyo omanyi rutukozi yali ki nga bamugamba nti omwana oyo omwana gwayina oyo si wuwe kyekyasooka ekyokubiri omugenzi bamugamba omwana mbusi wuwe jukira amaze ebbanga amulabirira gwakolerera ne famire ye nga bamugamba ate nga tagenda mu vacation sente azisindika buli lunaku sente azisindika nga bamugamba omwana si wuwe eyo kikyasooka mbu bamusabasaba nnyo sente ne bwagezaako bagamba buli omu amanyi yaba mbukati mbu famire kiri bwe kiti ye bwafuna sente aweereza mukazi gwe na famire ye bali n'abawako katono kati nga waliwo competition between omukazi n'omwana ne famire y'oli maama we ne baganda be sente zonna kirabika omukazi yamuloga sente zonna aziwa bali ffe tetufuna fa tuweereza mitwalo 10 naye n'aba famire bakisussa okitegeera awo wa famire wakusoberera n'ogamba bannaye byonna bisoboka omukazi asobola okuloga naye n'aba famire bakisussa nabo bakisussa naye nze ndaba nze aba famire be babi nze nenyeza aba famire kubanga tosobola kunteeka ku pressure nga nina ze nkuwaayo nga ye gaye agamba kale mbawa nze lwaki bampimira lwaki bandowooleza bali mbawa sente nnyingi bano nange ngamba wa nga aba famire abawa ostegeera aba famire betaga bategere sente mmeka abantu abakolera mu Dubai Abu Dhabi alaini ze babasasula lwaki bakakane naye lwaki yadenga waliyo ne bebasasula nyingi bibakwatako kuba bagenda ne bapeeka abantu sente ne babanga abagamba nti n'abantu sente bazinoga kati be bakola nze asalawo nsobola okuwa nze nakunyumizako sister wange yali ansabasaba nnyo sente nemubuloke nemuwemukira nze namuwemukira nemugamba naye gwe buli lwenfuna omusaala lwompostinga wontayiminga nga 15th era bannaye mwegerereza ab'ekika nabo basobola okulemesa ekyeyo ekyo nakyo gyekiri guys mulina okubeera vigilant ekyeyo gwe abamanyi byoyitamu abaana bayita mu bintu bingi ate ekyanze advice gyembawa kati okuyigiraku oyo gayi make yourself busy gayi yatuuka nga takyakola gayi nga takyabeera naku ssimu omanyi ku TikTok oyinza okubeera ne stress yo olaba video noseka nobeeragira kali eryako oli omukazi gwe bagobye ku solo chicken nalaba nenseka ostege banaye tugenda yeyo so banaye make yourself busy bwobeera ku kyeyo be stress free ebirowoozo biba bingi tewali atalina stress nze kankubuulira Adija abantu bajja no mu kamera ne beekaza ne bagamba nze ndi bulungi omulimu gwange bampa milioni mmeka naye tewali mulimu guta stressinga nze kankubulire ku kyeyo ne bwoba wani ne bwoba heekyala ne baheekyala bennyini nze nalaba baheekyala nga bamuvuma n'atuuya najjako girasi ze n'agamba mashallah okitegeera bamaneja babavuma ne bamufuula kasasiro ng'omulaba wali maneja omulaba bakyunya ku mulimu n'ogamba maneja afuna sente empitirivu milioni 178
Ostegera tewali mulimo banaye ku kyeyo tewali mulimo guta stressinga ekyo mukimanye wabula how do you handle that situation Ostegera Adija how do you receive how do you come up with a plan kugamanza no matter what nja kuba stress free ojasobola ekyeyo nze I get happy when I see bano bakadamu ngazina ne yefula crazy yes it is nice. Good mwe mujja musekerera it is good nti oba yefude nuisance ne is making herself fit in the environment exactly kuba byayitamu ekyo kyekisobola omusanyusa bwe kiri you understand nze era nkiwagira nnyo bwoba omanyi nti oleka daama ng'olina stress get your phone sing waliwo abayimba nazina n'omalogawo yes The best you can buy for yourself is an iPhone. Yes, invest in yourself. Mugende eyo ne nakwata ekisimu okola iPhone, ring light ne stand. Bakwata ebisimu bino. Era nze mba advice mugende eyo mune mwerumya n'okwata ekisimu kitekino bwogenda kikola bwoti nga video tezivaayo abantu tebakulaba. Buy a good phone. Oli kadamu okolera ani? Bajja ziba sendo tukabirire wano ononya Hadija jango nyambe nteka ku channel oli agonjaga lolangira mama wange yandiridde sente wazisindika ne werumya kyekikulu anti kyekiruma nze sina kyennina labe ekisemo kyennina nga go wazisindikira yayina 13 Pro Max ate sibo kaba kadama ne bankuba kyeyo the whole country kyeyo temwerumya osegeera gula akagoya akalungi onyirireko ku ofu yo omwana chusaako ku off you beera smart wekuba ekiwoowo be smart it is you against you osebeera ojako gaofana ne mubi nga tulina kyofunyiza emba wa advice yabwerere kyoka mba waliwo atusasula wano naye soko gasoke nkusala ekirimu watuddayo ku mugenzi ani yamugambye nti abaana sibabe owekika chovola banza nabagamba Adija nti wana abekika nze message ezimu ng'oli just ayagala mukolako ki mukwano dabwa mugambe kigambo nekimusimatuka nagana yoyo omwana namwenkenyera era yangu akola byokola oveeyo tulabe kye tugenda okukikolera as na confirming as if omwana si wobya ddala. You get what I'm saying? So nze nagamba abantu wala fe basenga babaana twina olugezigezi ono katono navulirako mukwano gwe namugamba obadde okimanyi omwana gwe mbadde nsomesa so wange ono nagamba bakulimba nga ayagala omukamfatinga tamanya nti nagamba nedda bakulimba abekika tobawuliriza nagamba nedda oyo tasobola kuŋŋamba mawulire tayogera byanjwanjwa kituufu ekyo nekisooka kimukuba depression eririmu ku kyeyo mubuze ku bantu mukubire ku bantu mukubire masimu du Airtel nanka Airtel mujeri gula etisalati gula du teka ko balance kubira mikwano jo kati oyo guy yali lonely for 14 days otuko ku faintinga bamusanga murumu nga faintinza ali wali ku Tairus nga ali wali a faintinze te wali amuyamba te wali amuwa counseling te wali amuwachi kala to rumutusa mudwali ebidwali obyeyo bana ekirala advice jenjagala okuwa abantu Adija nze ngamba kubana birabako eyo bobeera n'obulwadde ng'olaba buli strong olaba buyinza okusinza amaanyi saba nakugenda e Uganda saba live ojje Uganda bakoleko ojja kuddayo okole ate basobola okukkiriza bulungi nnyo otherwise wali bajja kukwata gafula wana Uganda osobola okukangula ku ddoboozi naye tosobola ddikangula nuko omuntu wange nga yesika sibitegeera mwamukoze eki eri toyina kyogenda kola kidakiika 2 nga bakubidde ki police ate go tebajja kuuliza gwo muna Uganda ne bokangula ki naye wano osobola omuleta mulago n'omutwala wali ekiruddu n'ogaba naye omulwadde wange bajja mukwata kuba bamumanyi ate ne bankuba kyeyo nga muvudde ku kyeyo ne mujje Uganda mwewale nnyo ebintu ebyalayisi okoza appointment mu ddwaliro eririmu amagezi bakuyise bakuwadde appointment naye olw'okubanga oyina dokita gw'osanze mu ddwaliro akupaaziza kugambye nina ka klinika eri egondi nina ka klinika mu kitundu bwekiti jangu nkukolereko eyo operation. Era twafiirwa omwana awo e Dubai abali basula mu naifu mumanyi Rafael Mubaraka yali alina bed space nga atwala ne bakadamu ebweru ne bamulongoosa yafuna obuzibu muno mu throat yali akola mu painting ngemusensera ngemuyingira obuwunga bwa paint bwamuyingire n'ebikemikozi bibaamu ne bumuleetera ebizibu mu mawugwe. Operation yasoka bagimukolera mbusa oba skata bwe yavaayo najja operation eyokubiri bagikolera operation eyokusatu bwe yaddayo ne bamugamba komawe Uganda
na jene Uganda mbu nagendako mdwaire ddene erimu bwe mdwaire ddene gye yasinkana ani dokita namugamba nti wano babadde bagenda kusaba obukadde bwe buti nze mpa bwe buti tugende kukoleko ye mbu dokita aba akola mbu amasannyalaze ne gagenda generator neerwawo okuddamu okustartinga ofa munnange nga Rafael atufaako bwati nga tebalina standby generator nti yagaana ku olwo yagaana mbu ntimanya ne bahayaringa ate emmotoka mbu bamutwale emulago ate bagenda omutuusanga cariform amuweddeko naafa in that due process banaye ndowooza muwulidde baagala nnyo ebintu bya lice cheap things are always expensive kati olaba Adija muzeeyi wange bwe yagwa kabenje twasooka mujanjabira Kasese ne tuteeka mu milioni 14 naye ne batusiibula bulungi nti wiiki esatu ze mumaze wano tubasibudde agende waka ajja kuba bulungi kasita twatuuka waka ebintu ne bitabuka ne byeyongerayo omusajja n'alwala n'ayagala okufa okumuleeta eno nga bagamba operation zonna ze bakoze actually they have done more harm than good tebalina kye bakoze boonoonyi nga boolaba ono omugenzi nga boolaba okitegeera boonoonye ne babiddamu buto everything from afresh okumujjako biribi bamutaddemu ne bamuddamu operation endala wansindikidde ka video naye nze naye nti omusaayi olwo nga njagala kulaga embeera gyalimu next time omponinganga olaba ensula ery'essimu yange negwaterezya muduuka lyokwewola essimu nosooka onginawa omanja kulitiriiti so naye kati olaba ennaku ze bamukoleddemu operation thembwe nali nga nti ndimugenda Ntebe ayina improvement y'amaanyi great alina mukuseka kati okitegeera so ebintu bya bbeeyi cheap things are always expensive bw'oba ofunye ekirwadde ng'oli ku kyeyo nojja wano sente z'obadde ogenda osasula mu Dubai teweeganya jangu nawanenera the same amount zisasule kubanga ekiba kikujja eri si lwakuba nti nno sente naye ebiseera ebisinga bye babeera bakola baba ebulwadde tebasaba bujjanjaba naye nga wano Uganda basobola obujjanjaba anti abasinga balinamu eri mindset egamba nti kigwera eri naye si buli bulwadde ndowooza ekyo nkibagambye si buli bulwadde nti bajja bujjanjabira eri ku kyeyo nedda waliwo cases ezibalemerera ne bagamba nedda go to your home country ate nojja wano noowona bulungi at the end of the day it is life twagala bulamu teweeganya bya ssente osobola okujja n'okabira abantu ne bakusondera ssente ne bakuyamba yes platforms weeziri ojja n'omugamba nze nkomyewo nvudde ku kyeyo baŋŋambye nkole kino at the end of the day people will help you abasobola okukola ki okuyamba than okweganya oli era abadokita babikola Adija ajja n'agamba kale nze nkolera wano naye ssente mpitirivu onaazisobola milioni 2 jangu nja kukolako ku 8 million so compare 5 ng'akimanye mu mutima tajja kusobola kigwera wano naye ye lwakuba ayagala ki taana asasula akataka kakabaleyo ng'ayina muli bubi emmotoka bagitwala tebana bamuwa kaadi ojja zimuwa agula akataka ke agule emmotoka ye gwofe oba ofuna obulemu ofune difficulties nga tebakukozeeko ki so guy nga condition worsens after the first operation naye ng'ayogera ng'asindika message ng'agamba bannaye mukomewo Roni mukomewo mujje mundabeko nga babuuza abadokita what's the problem nga bagamba no we are still monitoring his reaction after the operation tujja kuba tubagamba kati ate operation ey'okubiri tebabagamba babagamba ku yokusatu kati bo bwe bajja nga bamanyi ye agenda ku ki operation ey'okubiri kumbe bali mukolako yakumeka yakusatu bamusala eno biki simanyi mbwa ina difficulties mu kufulumya biki okitegeera kaba yali awulira atya era bwali bulumi bw'amaanyi woba olabye akavidiyo yako ng'omulaba era ayogera naye ayita mu bulumi ebyo bye baali bamutunze wuzo ezo zeekazi zaali zimuluma but I want to mpulira njagala kutegeera condition ye nga tannatuuka mweyombeera era nja kumanya nze n'omuntu yenna ayina obwo obulwadde bwe butyo difficult in defecating Chetagano onebuzeeko a lot of people have that problem otegeere engeri y'okudigestinga mu olubuto banaye temwegayaalirira abantu tebagala kulya bikaawa naye kati ku kyeyo Adija ku kyeyo jjukira parata
obimanyi naawe ku boost chapati biri byabawala byebiriyo ebijanjalo bino abaana beerumya edija abaana beerumya ku kyeyo mugamba sente gwazikola fe batusekereranga naye omwana oya abaana beerumya kivola ba developing ezo diseases ate diseases ezo ziri gradual they will not come instantly ne McDonald's inaka children meal akadira 12 ngosolo genda wali 12 noze yuwamu yabaala bayocheza nnyo nti bajja kunsekerera bwe nabitwala mu room bagambe ntandise okulya McDonald's banaye mulekera okwerumya ezo sente zammwe nze mwansekerera muze nalyanga enkoko nze ubana kunyumiza ko story walyanga enkoko antu uliriza nkujira omwana oyo alyanga enkoko mande ku mande ng'olugambo lulyeri olusimba gwamu nga bali mukunjogerako ne basirika nze tombo yabijanja nze mama nabireke Uganda era mbisange ndijue nali nakava ku somero nga tulya posho na akawega the enkoko is healthy it is not okujja konga susenyo kusikibwa naye enkoko is good it is not expensive it is not kuba ebikoko dira munana wali eri moso okutiminga buli Friday waberayo bi offer banaye obyezo zimolu ebyo soma kete ngambo lya nkoko kati twalina omwana kankayiseewo mu dakika 2 omwana oyo nga yatutayiminga tuba tufumye waliwo jukira mu construction waliwo shift ez'ekiro n'emisana waliwo abakola ekyo kati fenga tukola ki waliwo ati fenga tukola ekiro kati nze yamanyanga nti Derek ye yagula nkoko n'amanya nti Mubaraka agula nkoko n'amanya nti Tamala agula ki enkoko olekamu ebifiibi ebi bina ogenda okukomawo nga biri bisatu neweewuunya n'ogamba bannaye omuntu nze yalese ebifi byange bina nembibala nobibala ngangamba bwena akomawo nja kulyako kimu tubeera okwo ku ssimu saawa 6 7 8 enjala etandika okukola kinga tonaba kwebaka n'olyayo kimu enkeera n'oyimuka no anti byakubukumya ogenda okola bwoti ng'ekifi kigenze kati lumu ne twekolamu omulimu ne baŋŋamba Derek kati gusigala twagala kumanya twasooka ne tuuza meeting mu room banaye ani atulire ebifi abagagga b'enkoko ani atulire banaye fe twerumya olwo twogera njogedde nyumuse twerumya banaye abakola emisana muleke tulira bifi byaffe biki nga bagamba kati omu n'avayo n'agamba waliwo omuntu atafumba wano naye nze nja kumanya alyawa koffe ne tukireke ate kwatafumba wakitegedde nti bagamba gwe ate nga naye mwali musajja mukulu yewe ekitiibwa tumuwa ekitiibwa ayogera mpola maama ate ekitiibwa kitegeeza kukwata mu nkoko y'abantu kwata mpola bw'aba wakusaba kintu Derek olinamu ku munnyo nga ne woba togoyina ogenda musamakete nayinza abantu abeekozaabo badisappointing oyinza okutya kaakati nga bagamba Derek omanyi nze nengamba nze sente zange nyonona sente ku nkoko nze sirya nva ndala nze nja kukola absenti nze mukwate kati yeye kubanga gwe ekyokola absenti wali tokirina nze nali sina mu buzibu era singa era gwe yakola absenti sikuzanyira ku sente za mama nze nkolera omuntu buli omu yajja n'ebizibu bye nze nga mbeereyo wansi wakatanda zawera saa 6 ng'omukulu ajja aba yakajikwatako eyange oba oyo omwana yayitanjagala simanyi ng'asookera ku yange aba yakakwata ku sepiki yange wene nengamba lekeraawo nkulaba lekeraawo nkulaba n'agamba muganda wange kankubuulire nengamba nkukutera ubona gamba mbadde nsaba kino kibeere mu makati gaffe nze naawe nina ebizibu omwana wange yagenze kusomera bamubibye kibikirina ebizibu nengamba buli omu alina ebizibu tonyumiza era ngenda kukwabya gweka kyova olaba nakoze absenti kati ogenda kusasula kati nemugamba era yalemwa kuba nze namugamba bw'oba oyagala baleme kimanya nze kwata ompe sente zawe ez'enkoko onsasulira enkoko weekage kuba nkimanyi olina sente kubanga osobola obeera n'ekizibu n'akuwolayo ebibiri gwe toyina anti yalya byammwe tafumba nengamba nze ngulira wiiki bw'oba tosobola kungulira wiiki kati nekimuzibuwalira nnyo nga tasobola kungulira wiiki nga njagala atiista mpa 10 oba 5 ngende ngula enkoko yange kuba nze almost literally buli lunaku ng'alina okugjamu ekifo kati ogwaso kaaliko nti ate wozimpa toddamu kosaako genze namugamba ngulira enkoko ya wiiki kubanga
cases ezo twazifunanga nenga tetubifaako tekisobola tugira mu bwongo nti oba ekifi kyabuze nti oba ki naye kyatuuka omanyi too much of anything abwe ngamba it is always bad kyatuuka you can notice nga gaye tulemagana ngagamba kale byogere nze kasita mbadde naakagikwatako bwenteese piki nga ngamba leka bajje bwe bajja ne mbagamba ono yabadde atubbira enkoko ne bamurostinga naye tewali yamuganda tusasula ebifi byaffe era yayakkiriza bamuvume nekikola ki naye omuze negukola ki so ekyo kiva ku ki wamuyamba yatandika okufumba ng'alya palata na bijanjalo agulayo si palata ya bbeeyi ng'agenda n'agula ekiveera ky'ebicyapati bino eby'abawalabu bino ebikubusi bino ebitagenda mu buto nga buli lunaku jjukira tebivuuna kiyinza okutwala wiikisi 2 oba wiiki emu ng'agula ekiveera bwekiti kya 1.5 firs diramu ng'alyako ekyo alyako kati oyo omwana due process mweyo process jjukire obulwadde bubeera gulajo tebujja kujja instant nti bw'oba olidde kyapati bukukwatirewo buba bwekola kibwekuŋŋaanya ne bukusuula wansi mulundi ogwo so okwerumya kintu kibi kyusaamu ku dayate bw'oba olidde ebijanjalo leero lyakuka ennyanja genda ositegeera bulwadde bubi ate n'emmere yeeri bwakuvumula bayinza okugamba eno woonoonese ekyenda katukifulumize wano ositegeera ate those are not rare cases, they are common cases mu bankuba kyeyo bwe bulwadde almost bwe bumu ogenda okukola bwoti bamusanzeemu simanyi n'appendicitis simanyi constipation simanyi anasobabi ekoze ezo cases mulekerawo okwerumya kati nga gayi bali bajja ku third operation nga babeeraawo babagamba mumulinde afulume n'afuluma bulungi nagamba I'm feeling what? Better. I'm feeling at least better era mbu bamubeerakaawo naye nagamba but I'm still stressed ositegeera nammwe abannayuganda omuntu aze n'akubuulira ekizibu kyo ate gwe instead of counseling weebale nnyo banaye omwana okitegeera kati ng'abajja bonna mu ddwaliro babagamba wamakubi eby'omwana bituufu naye nga bwe budde bw'olina omubuulizaawo Adija omuntu akubuulidde ensonga ye nagamba omanyi gwe n'omulalaasa n'okuba amasimu okimanyi nti omwana bamulimbye nti siwe omuntu ali mu buzibu muwe counseling it costs no cent oyo muwa counseling ey'obwereere you can change someone's life anti gwoba tomanyi Adija naye small counseling eyinza okukyusa era oyinza erabirabira after 20 years naga nti nze omuntu eyanyamba yali Hadija keyaŋŋamba kali kokka it may not take 5 minutes oli bwakkaabira ekizibu n'atekinga initiative n'ajja mu inbox omwe bakadaama you be with a lot of problems naye bw'oba osindikidde share tobisigaza tobyesigaliza bijja kumenya yes you will bust at one time bw'oba obeera weka mu nyumba tandika okweyogeza weyogeze gula headsets kijja kuggwa ndi mwana wa Katonda musabeku weyogeze balowooza oli mulala naye ng'ekigambo okifulumiza Adija n'ekirala ebitulaba bw'ogenda kukola ebitulaba biba bingi pray ko there are some things that you will not see because of a prayer you can't manage you understand because of a single prayer imuka mukatandako saba just newewa 5 minutes God nimuse ngenda kukola nyamba kisobola okumala kisobola okutaasa ebintu bingi musabeeko naye gwoba nga wakazuukuka webaze Katonda because of the life you have sinti buli omu asobola okugenda ku kyeyo bangi aba bakaaba njagala kujjeeyo naye ng'oledde gy'oli ate nga bangi abakomerawo mu box ate nga bangi abafa saba nnyo Katonda anti bw'okomawo bakuzanga mugugu oddira migugu anti ogira mu migugu tebasobola of course balina okubala kilos oba obadde munene bulungi nnyo naye bakimanyi ekyo bakimanyi babuulire banaye okufa naye era nze ndaba naye mpozi ng'oli VIP ne VIP agira mu migugu gy'aba VIP teri VIP atuula mu gundi teri mulambo gutuula mu economy mu ntebe ogenda mu kago y'abaashi y'aba VIP oyinza okugira mu private jet ng'ogyeko ekyo banaye buli omu ogira mu buutu katugeze ku motoka ogira mu buutu tebasobola kutuuza mu ntebe bajja kuleetera mu box bajja kuleetera mbu weerumya olya chapati
mbuguweri mesente zo nozisindise okimanyi nti waliwo abaana bwebaka mutema nti okimanyi nti ennyumba gye bagamba mbu bazimba teriiyo omwana ayinza oziri kuba ne yesuula mu motoka okimanyi nti abaana bakubizimbe because of depression kukyeyo waliwo omuwala yali malaaya in 2022 nzijukira emboozi eyo twagikola ne Calvin Kayanja yava ku kizimbe n'agwa wansi but she used to live a very fancy life. Okay. Ngabera ku mabichi akwata bu video ku TikTok nga anywa expensive wine. Oli omuwala nga yegombesa buli omu. Naye mbu sente ze zonna ezo bwamala yaze yakola. Mbu oba yaziweereza boyfriend ye Uganda oba yaziweereza ani n'azirya. Kati omuwala ne batuuka okumukwata. Police nemukwa oba nemukwata bamala ne bamuta bamukwata bwe bamuta kinaga bino bintamye yes ngenda kubbayo emitwalo gyange 5 egya dinamu ngende waka nzireka emitwalo 5 amalogi bagiweereza atuuka okukomawo nga bamugamba mbu emitwalo 5 gyabulira muzenva like zabulankana zabulankana mbaresitidde zabulankana emitwalo 5 nga yaziwani nga yazisindikira abafamile Uganda anti jukira zimanyingi you can't send them yes so, mo bits osindika mo bits kwa bajja kutekako ka question mark kati ona akuba esimu ng'omuwala tanaba kukomawo mbu sente baazibye ng'akyali n'eri yava ku kizimbe kyeri eshauja yava ku kizimbe kyeri okirabye okitegedde nakuba esimu onagenda ku booking a flight ayagala ku booking a flight atandike okutambuza emirimu bamugamba nti onakuba esimu yakeera nakumakya nga kitegedde muganda agenda komawo on such and such a date nakuba esimu namugamba munnange nooli eyo naye omanye ebizibu ebituguddeko era mbadde nkusaba oba okoleyo omwaka gumu omulala esente ababbi gundi agudde mu babbi ng'agenda ku ne bazimujjako zonna omuwala yagenda ku kizimbe Shauja banne we basula bannayuganda banne ng'abuuka ng'agwa wansi ng'aleka banne mu room poliisi bwe yajja yakwata bonna abaali mu room bannaye anti nga byabala alaba omanye ekimusuula Adija byayitamu byayiseemu kati experience ndowooza ogiwulidde baali bamusiba nga bwe bamuta nga byakola olede byakola ina trauma ositegeera omulimu ogw'ogumanyi trauma eba y'amaanyi abaana bazze wano ne bayogera experience y'ogwo omulimu omwana akubuulira n'owuliriza n'ogamba ekyo kati Adija obadde okimanyi waliwo abawala abansindikira video ng'akyali e Dubai nga babakubye nga bali bwereere nga babambudde engoye omuwala ng'akaaba friend wange yali abeera England yeyansindikira ezo video nangamba Adija I don't know how you can help me but I wanted you to expose these people nampa abantu nambulira amanya nangamba this is my cousin bamututekola ku kyeyo bishi babambudde babaterese mu nnyumba mbu bagenda kudduka nga bawala bava kujjamu engoye nga bagamba nti oyinza okudduka n'obeera omwongo oli naked on top of which nga we bakuba nga babakuba abakazi nga tebalina kisa nga babakuba nga mugamba gwe toyagala kukola nakutekamu ssente zange ne Mama Deira interview mwagiraba last year ng'anyumya nga babakuba kati omuntu agenda n'alaba eyo yonna embeera byabadde ayita mu byonna ebyo kati ng'omwana wa construction Adija kati nze gwe oyinza okuba biwulizi ng'olaba videos kati nze kamwa koogera mu construction nali ngambira babwenti nga ndaba omwana bamugamba situla bino ebintu biyise waggulu ng'omwana atuuya nanga tasobola kuwummula n'omugamba nti olidde sente ze miliyoni nnya nga lwaki teyetta banaye abavubuka waliwo n'abawala Adija kankikubuulira ekyo nakyo nkikuloopere waliwo abawala abatoloka mu kiyumba nga waliwo amubaliddemu kadiiro nagamba eno tuyola kiralo baboss ne bamuteekako abscond nga yalowooza ali safe kumbe mu gavumenti emunoonya we bamukwatirako emutaddeko ki kati okolera mwoyo dduka akomyewo ewaka bannange aba asinga nedda depression anti abantu tuba tubagamba nedda gwe ekyeyo kyakusala ffe tuleke tukole n'abagala okujja nedda buli omu kyansala nze nakkiriza kyansala naye kyakusala kikawevuga omuntu okwevuga ne Uganda okita omanye kitegeeza omanye amafuta kale nebo sina byamafuta emotoka okujimaintaininga n'okufunika just ogifuna okugifuna
omudde guba munnyo nti buli famire erina ki emmotoka tefunyika otegeera omuntu asokuwa mu mmotoka n'ovugamu naye gwe okwata ssente za wamu neweegulya n'ogamba nti nze kangule ki gwe manyi kyekitegeeza andi kati bo banzaalawo batuzalawo eno e Uganda balowooza tuli bafeerya kuba ekyeyo kyakola ki naye munaaye temwesiba ku kyeyo bwe kiba kiganye vaayo omukisa gw'oyinza ogufunira wa e Uganda wano Adija kyagaana naye netuli bulungi balowooza tuli bubi nze nkusaasidde nze nkusaasidde muganda kyemwagala kyemulya kyetwagala kyetulya nsobola ogamba nti kati nze nyinyusi nga Adija oli watukole kati gwe kikole gwe kikole nkutegedde ojja kuteeka kwa busukonde bakusibe so bannaaye ekintu bwe kigaana teweesiba ku ki ekyeyo bwe kigaana bagambanga bagamba ekyeyo kyakusala bane baali babigamba nze buli lunaku nsangako message kale gwe fala gwe ekyeyo kyakusala comments mbanziraba nze nenseka nze mu mutima kuba nze mmanyi ekiri eri okitegeera bannaaye teweegomba nakugenda saagala naawe nze nagamba okugenda e Dubai okuddamu okukola nabagamba nga bampa milioni 10 ate nga sikola ntuula butuuzi nezijja bujja ogenda mu lumaasi naga munoonyeza omulimu sente ogenda zijja mu luminaati emitwalo 10 ejjaddiramu nga sikola nga just ntuula butuuzi sente nezijja buli mwezi every after 30 days nja kujja e Dubai naye nga seekyo sijja kukola milioni 9 sikola milioni 9 sikola milioni 10 kikumi net that is my what eyo yesawa zino ye basic yange jenjagala kati basic salary kati bwendeka koze overtime bibiri so point yange ekyo solo kibalya n'ogamba nti kanjiweemu sample 3 years bolanga mwaka gumu sigenda kukubira bantu bange okitegedde kankiweemu obudde ndabe okitegeera ghost mode abantu nze mbawa advice Adija genda mu ghost mode osobola okugamba nti buli kimu abantu abasinga Adija mu bulamu bw'ensi eno beerumya okutuuka ku kye baagala tewali kintu kijja tewali success ejjanga eri straight mpozi gwe ng'oli mutemu ojja kutta abantu era tobeera straight era okitegeera tewali success weerumye sente saving a sent don't just send for kyengamba bana abaana nga ba agent baba complaining nga mbu abaana bababba ba agent bababba we watch sente ezo your hand and made zikwanguyira okuzigaba to give someone okuziwa agent ate ng'okimanyi akunoonyeza omulimu ate ng'okimanyi wazifuna mu bugubi lwaki agent ajja nakugambayo ebigambo 2-3 n'okwata mu nsawo ebyaba agent oyogedde kinene lwaki sente zikwanguyira okuziwa boyfriend okuziwa girlfriend okitegeera ekyo kiteeke mu nkola nabo naabo zongerako nenfunamu emmotoka empya okitegeera nentambula nga buli omwagamba oyo kigozi kuba oli ali eri abonaabona mulekeraawo fe tujja kujja wano tubagambe we shall tell you we shall sensitize it is up to you okitegeera Adija so kati wali eri mbadde njala kusamarizingira oyo gayi anti ebyokugerako tulina bingi ate nga netaaga okubuuza Makirini yafudde Makirini oyo naye kati kankubulire ekiriwo bweba percentage nti ku 10 nze ndaba okufaako kulinga 40 nga yafudde teyafudde kuba baali bamusiba ekyo nkimanyiiko bamuta nga bamusiba ate nga bamutaawa jjukira bamuteekako baani Makirini yabutafuluma why bamukwatako ne drugs allegations of drugs ate kati bakuteekako baani yabutafuluma okimanyi totobamanyi abo Adija gwe olina fiira muno nsomesa olina kufiira muno n'omulamu tebaguzaayo yebeera punishment gwe buli kimu ekikyo kigwera ojja kukola nga tebakusibye naye ng'oli nga tolina na visa naye ate olina kubeera crime free naye era bw'owenyigira mu kibajja kusiba naye basobola okuwa ban ne bagamba you restricted from moving out lifetime yes obadde tokimanyi nga newofumbirwako tosagenda abaana basobola ofuluma bo osobola ozaalirayo abaana ne bakola ki tibalina buzibu naye gwe obeera tosobola fuluma tosobola gendako ne Saudi nekata obeera restricted to that country kati kyekyali kituuse ku ki kyovula bamwamulabanga ali depressed ayogera ebitakwatagana n'abeeraawo n'agamba ono n'agamba kino nga kimuli wano waliwo omuganda wa Makirini
yali yansindikira message ng'ayina ebintu byali mu kuŋŋamba ngenda noonya ku TikTok y'essimu yange yenkadde by the way kintu ekyo nagaana buganyi kiwabudde oba lwaki omuwala ng'agamba busimanyanga maama waffe yabonyaabonya Makirini nga muto busimanyi oba n'amukola biki mbunatta maama wa Makirini zimanya bitya kale ngali awo ng'ayina ebintu byangamba nga bya famire nga bya famire kubeera ne Makirini mu video ezimu akugamba nze aba famire tonyongera nga yabakyawa aba famire nga yakola omuwala yajjanga abinnyumiza ng'agamba nga bwe bababonyaabonya yali abinnyumiza ng'agamba mbu oba maama affe oba yafa naye mbu bwe yali tannafa yabonyaabonya Makirini ne muganda we busimanyi oba biki ngali awo ali mu kubinnyumiza naye emboozi eyo osaagiwabudde oba lwaki kuba omanyi Adija bagamba charity begins at home omwana akula ne nze mbadde simanyi nti no Makirini yali yeevuma famire ye ekyo wakati gwekyo okiŋŋambye yali ajeevuma ng'ajogerera bisongovu temumbuulira mpa gwenjagala gwempa mwankola kino ng'abyogera omwana ezisinga ng'abyogera Makirini nagasagala seegomba nakudda Uganda segomba era sigenda kudda Uganda naye kyakyogera ng'amaze okukola ki nze era temulowooza mbu binnumye nnyo nze okuŋŋamba mbu mbeere wano my lifetime era nze ngenda kweyagala nkyakanga bwe neeyagala ne Uganda siwe walungi wenna okubeera era balyose ne bannyamba nga bw'ayogera obutambi gye buli nga bw'ayogera kati ajja akola bino bye yalwana naani ono omugisu yaani Doni Asia namutwala ku poliisi Doni Asia ne bamusiba kati after that case nga Doni Asia afulumye ne bamuyita Doni Asia bamudipotinga lwakubanga ekyo zezaali ensonga ezo zezaali ensonga babeheidinga ebyo mbu simanyi visa byaki nedda zaali ezo ensonga fighting ng'oli alina evidence oli bw'omukuba Dubai ng'oli omukubye ng'oli alina ne evidence that is deportation basobola okukusiba oba ne bakuyamba ne bagamba gwegenda ne bakuwa ban travel ban either 3 years oba 2 years okulwana gemateeka gayo guno mwaka ngenda kugendako Dubai abantu abamudoza balowooza sisobola genda Dubai naye ate nga lwaki tugenda kati okulaba nti ate mbanzirayo mu bwangu so this year Abaljami Tours and Travels balina tour ngenda mu December 10 days in Dubai I'm going to be part of it okuva ku 24th of December paka mu 2nd of January zingenanga 12 so banaye mujja tugenda kulya sente $6,000,000 jangu okole deposit ku office wali eri muganzi lwazza so okutandika ngo depositinga mpola 5 December ngetuuse nga wagenze dda wefulumira bwe batugenderawo njagala ngendeko ndoza ngendeke Dubai guno omwaka inshallah ekintu ogamba bugambi kankikole ate n'okikola naye munaye sente zaffe olumu ozikwata ng'olina byogendo zikolamu ebisinga travel kati abaserebu baano bamanyira ebintu by'okweragana okukakasa okitegeera omuntu ne bamugamba abaakudipootinga enkya n'asalizaawo tiketi n'agenda sirimu eyo level ezo sente nzikwata n'engenda n'engula wali eri musozi ettaka lya $1,000,000 ne nnundirawo enkoko bulungi nnyo okitegeera tokakasa muntu don't prove yourself to anyone ati yopeesa ojja kgenda ate bajja kulaba nti ogenze bajja kundaba so kati oyo Makirini nga egyo emisango bwe bamuyita ne balaba nga byayogera tebiri coordinate ng'ayogera kino ne kiri ne bategeera ne bagamba nti waliwo obuzibu ng'ate alina n'emisango egyo emirala egyo jjukira olina kubeera crime free bwe bakuwa travel ban restriction nga tosobola fuluma olina kubeera crime free nze kale nenenya kinakola kyali kibi sijja kiddamu kale nsigadde naye nja kuba citizen omulungi citizen nja kuba resident omulungi naye n'emirimu gyeka gye baje kusumbuwa okufuna era ofunayo part time nga bwa ai otegedde gikusumbuwa kuba oli ku ki lifetime ban so kati Makirini nga bamusiba okumusiba kati nga buli Munauganda agendayo omukyalira buli omu ajja ne pulaani ze binali gamba abantu owuliriza buli omu kyakugamba mwena muli bagenyi temwazaalibwa ku kyeyo mwajja buzzi lwaki owuliriza nnyo Munauganda kyakugamba si muwala si mupoliisi nti yakuwadde amagezi nga bamugamba okuyita ku mazzi mbu okuyita ku mazzi osobola otoloka ogendera migugu
ogendera migugu ejakago wansi okitegeera nayenza ku technology yaba abasajja ey'abawalabu nze ndaba tolina kyosobola kukola ndigwawe with it basobola okubaayo eyo bakulimino zigabujukira n'amazzi nago galinako we gatuuka ne basikaani bulungi nnyo patrol ziba nnyingi ate bali vigilant ku mazzi ate tebakwata nguzi nti tuleke ng'ebyawono olina kyokukusa omupoliisi n'omunyigayo ekyetaano mugamba tuleke tugende mbwawo makirini n'ava mazzi mbu kati ye mbu naatya mbufiye eyo okumukwata ate okumuzaayo mu kkomera eri mbu byabadde ayitamu mbu eyo toma gyabadde ayitamu mbu neyeesuula mu ki mu mazzi naye sijja kukakasa sijja kukonfaminga abantu basatu be bakaŋŋamba e Dubai awo nti bituufu naye kati nze sinaba kukakasa okitegeera era sijja kujja wano ŋŋambe nti bambi ekitalo nnyo biki biki kasi nabakola ki naye three people kuba nze njogera ne Sejjusa Dubai wano Sejjusa ŋŋambye omuyaye yafudde okitegeera waliwo gayi naye yali awo TikTok bamuyita Sejjusa Dubai okitegeera nti nze simanyi bwaŋŋambye n'omulala awo bamuyita Brian naŋŋamba yafudde Makirini yafudde nti byaddala mbu byaddala kati naye nze sijja kikonfaminga naye yafudde oyo ye gayi wange oyo gwenkugamba ye yafudde kati ate waliwo n'obuzibu adija bw'oba ofudde waliwo process era ekuzza era bweba temwebeereddeemu muyinza obutamulabako okitegeera waliwo process gamba kiri automatic nti omuntu bw'afiira eri nti tize garanti nti bagenda bumuzza waliwo process waliwo ne ssente zemukola ki zemusasula ate kampani tesobola zimiitinga ezo ssente bakuwaako kitundu bwe ziba $2,000,000 kampani ezo gamba ffe ngaffe tujja muwaayo ki $5,000,000 bw'aba akoledde kampani emyaka ena basobola omuwaayo gratuity nti kale $6,000,000 mwongerezeeko okitegeera so ndowooza abamuli okumpi nze nsaba may his soul rest in eternal peace ate nsaba bafamire ye bamuyambeko oyo gayo okukola ki naye afudde alina grievances ali wagaayo gayi yafudde ate ekindibadde kinewunyisa kwe gaali tomanyi wa Makirini afudde ate n'ogamba redda mbadde ndi ku gayi nze ŋŋambye ono seekakasa ndi absent oli absent oba olina byolowoozaako so ndi ku gayi nze Makirini siri sure naye oli gayi okitegeera programu eno adija njala ereme kubeera ya comedy nti okusesa abantu nti kwogera bisesa n'abantu tubayigirize kuba at least we have had experience there you nanga have had experience waliwo ne gayo omulala yankubidde era naye ali Dubai bambi he wants to give his experience it would be nice it would be so singa muba munkoleddeyo ka podcast mwembi ajaddi wali ali wano tukoleddi tukole ndoza ku Tuesday encha eri kale mukwasaganye kuba kati kiba kirungi n'oyogera ekintu nga waliwo akusupportinga abasinga alimba nnyo oyo biki omuntu nga talina kyamanyi n'akuwakanya osegerange mutulindire next week tugenda kubeera tubeerawo mu podcast yaffe abantu basatu nze ono Derrick waliwo ne gayo omulala saagala nnyo mwogera babuloga bayinza bayinza omuddukira ne bamulabe wano bamukime naye nga babi kitalo nnyo nnyini ddala siri musanyufu kuleba ebyabaddewo naye lwakuba munange omuntu bwafa aba afudde tasirwa ku malaalo abaliwo abalamu tulina okusigala nga tukola ki ng'obulamu nga tutambuza obulamu bannange mwebale nnyo okutwagala mwebale kusubscribe nga tugenda sukawo olwaleero tetugenda sukawo naye nze nsibirira abannayuganda entaano they should search about healthy eating abannayuganda mmanyi nti appetite yaabwe eri waggulu nnyo era bw'oyogera ku kwerekereza soda kukayana soda fanta pepsi bibi nnyo bw'oyogera ku kwerekereza soda oba minute maid oba ona omuntu aba alabira ddala ng'omuyisizza bubi naye kambabuulire bwe weerumya ewiiki emu appetite egenda kufa automatically nga tokyayagala nga niwogenda ku mukolo ne bakuwa emmere ogamba naye bano bali ku kiwano what are they eating you guys are poisoning yourselves ng'olinga muzungu so we should search about healthy eating and healthy living kintu kikulu nnyo akuba nti abantu tebakimanyi Derrick siibula abantu banaye abatulaba mbagaliza olunaku olulungi wiiki ennungi eat well give yourself peace abekyeyo nze target population yange gyenjagala okubuulira yabali kuba nze ensobi ze nakola saagala muziddemu
temwe stressinga, be stress free, live a stress free life. Naye oluzungu balutegeera. Balutegeera abasinga obungi era abatalutegeera bannaabwe bajja babavuunulire. Bannaye temweteeka ku stress. Okitegeera ebizibu simu ababisookamu. Okitegeera ate buli kimu kiggwa. Yes, ate buli kimu kiggwa tewali kitagwa. No condition that is permanent. Bannaye depression is real ku kyeyo mbadde mbasaba mulye bulungi. Have time, think, kola ekikusanyusa. Entanda yange begate nokwagata naye temwekola recklessly. It gives some happiness. Enjoy responsibly. Yes. Simu bubi. Okay, kale mwebale kutya mwebale kusubscribinga yeze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.